Red Zone TV kwoli webale kubanga okyatugoberera gwatanaba kubanga osubscribinga kikole kirira wansawo olabe ekigambo subscribe kikwateko osubscribinga ku channel eno okwate ne kade ka notification ebirenga to missing ensonga yonna waliwo ensonga 10 Lwaki Ssente milioni 5 ezaweebwa Mpuuga nsamba zaali zanguzi era nga ziraga okukozesa obubi ofisi ye. Obujulizi buleeteddwa Robert Kyagulanyi Ssentamu aleese ensonga 10 era nga zino ensonga zonna facts oba obujulizi obulumika Mpuuga nsamba. Nga sinaba kubanga ngenda wala nja kusooka okubuuzaako yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawaana nnyo. Bw'obanga oli mupya nga tonaba kubeera ng'osubscribinga kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko osubscribinga ku channel okwate ne kade ka notification ebirenga to missing ensonga yonna. Ngenda kuwa document eno, ngenda kuwa statement eno ekoleddwa Robert Kyagulanyi Ssentamu amacha g'olunaku olwaleero oluvannyuma lwa Mpuuga okuzza omuliro n'ategeeza nti agenda kwanika agenda kwogera n'ebyama by'ekibiina ekya National Unity Platform era mu muko gw'ebbaluwa oba mu gugu ogw'ebbaluwa gwe yakuuse n'agiteeka ku mikutu gye emitimbagano yabadde ayanukula abakulu mu kibiina ekya National Unity Platform ng'agamba nti ssente ezimwogerwako ssente nguzi era yazitutte mu makubo matuufu. Kakati Robert Kyagulanyi Ssentamu akedde ku macha g'olunaku olwaleero naye n'afulumya statement eyanukula eya Mpuuga era statement ye ngenda gikusomera bwe watonaba kubanga osubscribinga kikole tubeere nga tugenda mu maaso. Robert Kyagulanyi Ssentamu ataddeyo ekifaananyi ekyo kyolaba ku screen yo. Honorable Mpuuga nsamba ng'aliko milioni 5 ne ba commissioners abalala basatu aba NRM nga baliko milioni eza Uganda 4 kuliko Siriwani Solomoni MP Bukoli County Central 2226 yatwala milioni 4 ng'omuntu. Esther Afoyochan woman MP for Zombo yatwala milioni 4. Honorable Akampulira Prose Begumisa Mbabazi ono nga ye Rubanda District Woman MP naye nga yatwala milioni 4. Banono be ba commissioners abasatu aba parliament abali mu meeting emu ne Mpuuga eyalimu okwegabira ssente ezo nga meeting eyo yakubirizibwa obanga yakulemberwa speaker wa parliament amanyiddwa nga Anita Amongo. Kati wuliriza statement nga bwetambula nzije mbere nga mbikunyonyola naye nga sinaba kubanga nkuwa statement ya Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ebintu bino biraga biri connected ne mu kugoba zaake mu office ye bwa commissioner. Era nze wano kati bino nkugamba byange wandibanga waliwo ensonga lwaki Robert Kyagulanyi Ssentamu era yaddira Mpuuga n'amuzza mu office eyo. Njagala nkuwa ensonga zino ohulirize bulungi nnyo nkuleetere ku statement eno ogiwulirize bulungi. Robert Kyagulanyi Ssentamu ageze ku mukutu gwe ogwa Twitter n'agamba bw'ati ngenda bisoma mu luzungu ngezeeko n'okubivunula mu Luganda newankubadde bingi nnyo sijja bivunula byonna. 10 reasons why the 500 million shillings to Honorable Mpuuga was an act of corruption and abuse of office. Nti ensonga 10 lwaki obukadde 5 ezaweebwa Mpuuga kyali kikolwa kya buli bwanguzi n'okukozesa obubi office. Facts. On 6th May 2022, there was a meeting in the Parliamentary Commission attended by Mrs. Anita Among, Honorable Mpuuga and the 3 NRM Commissioners of Parliament. Nti ngenda kusoma mwezi mukaaga mwezi ogwokutaano 2022 waliwo meeting wakati wa Parliamentary Commissioners eyalimu Anita Amongo, Mpuuga ne ba commissioner ba parliament abalala basatu. This was 2 months after Honorable Zake was illegally removed from that position. Nti wali wakayita emyezi 2 nga Honorable Zake amaze okubeera nga ajjibwa mu position eyo mu kifo ekyo mujjukira ebiseera ebyo Zake we yajjibwa mu position eyo y'obwa commissioner. Wayita emyezi 2 meeting eno nebaawo. Ngenda kutwala mpola nkuzzeeko n'emabega mu nsonga oba mu bigambo bya Abedi Bwanika byazzenga ayogera kubanga byonna biconnectinga. Robert Kyagulanyi Ssentamu n'agattako in that meeting these leaders awarded themselves a collective amount of 1.7 billion shillings. Nti abakulembeze bano bali benkusomedde Anita Amongo, Mpuuga ne ba commissioners ba NRM abasatu ba commissioners ba parliament. Agambye in that meeting these leaders awarded themselves a collective amount of 1.7 billion shillings. Nti abakulembeze bano mu meeting eyo beegabira ssente omugatte akawumbi kamu n'obukadde 7 eza siringi za Uganda. Ompuliriza. Honorable Mpuuga was allocated 500 million shillings while the 3 others were each awarded 400 million shillings. Nti Mpuuga yeewa obukadde 5 obwa siringi za Uganda, bali ba commissioners abasatu ne beewa emiliyoni 4 buli omu.
it was not until the minutes of the Parliamentary Commission were leaked to the public almost 2 years later that we all got to know about this. Nti waise emyaka ebiri ekintu kino nga kimaze okuliikinga oba minutes za meeting eyo ziriikinze kati oluvannyuma lw'emyaka ebiri era ffenna kwe kukitegeera. Upon return to the country, I convened an urgent meeting of the senior leaders of the party, who included all deputy presidents, the secretary general and the deputy secretary general, the current leader of opposition, the national treasurer Honorable Muwanga Kivumbi and Honorable Betty Namboze. Oluvannyuma lw'okuba nti nakomyewo mu ggwanga, nayise meeting ey'abakulembeze mu kibiina ekya National Unity Platform. Meeting eno yabaddemu ba senior leaders ab'ekibiina omuli ba deputy president si bonna, secretary general, deputy secretary general, current leader of opposition Honorable Joel Ssenyonyi, national treasurer Honorable Muwanga Kivumbi ne Honorable Betty Namboze. Nti mu meeting eno Robert Kyagulanyi Ssentamu gye yayita ng'akomyewo okuva ebweru w'eggwanga, yalimu ba deputy be bonna, naye nga ne ku ba deputy bano Mathias Mpuuga Nsamba kwali, kubanga ye deputy president wa Central Uganda, kwaliko deputy president owa Northern Uganda, kwaliko deputy president wa Eastern Uganda, kwaliko deputy president wa Western Uganda. Mu meeting eno mwalimu secretary general ne deputy we, era mu meeting eno mwalimu leader of opposition Honorable Joel Ssenyonyi ne treasurer w'ekibiina mwalimu Honorable Muwanga Kivumbi, mwalimu Betty Namboze. Meeting eyo yagituulamu. Also invited was Honorable Medard Lubega Sseggona, who unfortunately was not able to attend. Nti ku balala abaali bayitiddwa ne batabaawo yali Medard Lubega Sseggona. Bigambo biri mu statement Robert Kyagulanyi Ssentamu gy'atadde ku mukutu gwe. In the presence of these leaders, Honorable Mpuuga admitted that he leaked minutes where the leaked minutes were genuine. He admitted that it was wrong and immoral and apologized for the same. He regretted his actions and categorically stated that in hindsight he should never have involved himself in such. Nti mu meeting eno gye twayita ku kitebe kya National Unity Platform, Honorable Mpuuga yakkiriza nti ekyamazima ebyama ebya meeting eyo byasomolwa era byali exposed ensi n'ebimanya. Oluvannyuma Mpuuga yakkiriza mu meeting eno nga ne Muwanga Kivumbi yalimu ne Namboze yalimu, Mathias Mpuuga yakkiriza nti ekyamazima ssente zonna zikwata era ekikolwa kyali kibi, era neetondera abakulu bannange mu kibiina kya National Unity Platform, neetonda olw'ekikola ekyo era nejjusa nandibadde seetaba mu bintu bino ebyokulya ssente ezo $5,000,000. He was strongly advised to step down from the commission in public interest because that is what leaders do. Yasabibwa oluvannyuma lw'okukkiriza nti ssente yazitutte mu bukyamu era zaabadde zanguzi, yasabibwa wakati mu meeting eyo alekulire ekifo kino ku lw'obulungi bwa bannayuganda, kubanga abakulembeze abatuufu ekyo kye balina okukola. He requested for some time to consult with and prepare his family and other stakeholders, which we agreed to because it was only fair. Yasaba mu meeting eno Mathias Mpuuga yennyini yasaba okumuwaayo akadde okwebuuza ku b'eŋŋanda ze ne family ne mikwano gye n'okubateekateeka n'okubannyonnyola. Asaba aweebweyo akadde akikole ekintu kino okuteekateeka aba family bategeezesa ensonga n'okubannyonnyola ekigenze maaso nti agenda ku stepping down nga commissioner oluvannyuma lw'okutwala ssente ezo. When the one day agreed upon passed and following several reminders, we decided to issue a public statement on the matter because it is indeed a public matter for which the people of Uganda expected answers. It is their money we are talking about. Before that, I personally kept in touch with him and implored him to do the moral thing in order to save his image and that of the party. Nti lunaku lumu twakkiriza era ne tukkiriziganya nti leka tuteekeyo statement oba public statement okubeera nga tutegeeza bannansi ku biki ebigenze maaso lwa nsonga nti bannansi betukolera. Era n'ategeeza Robert Kyagulanyi Ssentamu oluvannyuma lwa bino byonna
newe byali tebinnabaawo yagezaako okubeera ng'ali in touch ne Mathias Mpuuga okugezaako okukola kaweefube ow'okubanga abikkirira ekifaananyi kye Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'agezaako okubikkirira ekifaananyi ekya Mathias Mpuuga aleme kubeera ng'aswazibwa mu public kubanga musajja munnabyabufuzi mugundiivu. Unfortunately, following our public statement, Honorable Mpuuga has now released a statement apparently moving away from his earlier position and apology. Robert Kyagulanyi Ssentamu n'agattako nti eky'omukisa omubi Mathias Mpuuga Nsamba oluvannyuma lw'okuba nti yawulidde public statement eyafulumiziddwa ekibiina ekya National Unity Platform ate naye yalirizinze statement eyiye ate ng'ayawukana n'ebyo bye yayogedde mu meeting era ng'ayawukana n'okwetonda kwe yeetonze ekyabadde mu meeting ng'alinga akyegaana. His statement does not address the real issue of the 500 million shillings and instead indirectly tries to justify this extreme act of immorality and corruption. Nti mu statement ya Mathias Mpuuga gye yafulumizza talina wannyonnyolera miliyoni 5 ng'ez'enguzi wabula ate agezaako kujustifyinga ekikolwa ekibi kye yakoze ekikolwa ekyenguzi talina wayogerera ku kikolwa kya buli bwanguzi kye yakoze wabula agezaako kubeera nga justifyinga ebyo ebikolwa bye bye yakoze ate bye yasoose okukkiriza mu meeting eyatuuziddwa abakulu mu kibiina ekya National Unity Platform. Robert Kyagulanyi Ssentamu n'agattako, I have noted that some people do not have the full context of this matter, hence the need for this clarification. N'agamba nti nkizudde abantu abasinga tebayina kifaananyi kimala eky'ensonga eno. Here are 10 reasons why this money heist was illegal, immoral and wrong and totally unexpected from a person we delegated to represent our values in Parliament. Nategeeza nti wano zino z'ensonga 10 zengamba z'ensonga 10 lwaki ssente zino zabadde mbumenyi bwa mateeka era buli bwanguzi era kikolwa ekikoleddwa ekyawukana n'ebyo bye twali tusuubira mu bantu abali bagenza okukiikirira values zaffe ng'ekibiina mu Parliament y'eggwanga. Ensonga 10 zayogerako oba nzinnyonnyole nga nnyingi nnyo naye gwali ku Red Zone TV ngenda gezaako kuwa at least ekifaananyi nkugambye ngezaako kuwa kifaananyi kituufu naye ojja genda ku Twitter ofune statement entuufu. As all former leaders of opposition have confirmed, none of them ever received a service award. Ensonga esooka nti nga ba former leaders of opposition abavuddeko nga bwe bakikonfaminze nti tewali muntu n'omu mu office eyo yali areceiving ssente ezo kye bayita service award. Sigenda bimalayo ngenda kusomerako mpola mpola. Era n'abuuza ki ekyenjawulo ekiri ku Mathias Mpuuga mu office ye okubanga ye afunye ssente ezo. Ensonga emu eraga nti ssente zino ziri mbumenyi bwa mateeka. Ensonga ey'okubiri, in the widely shared minutes of the plenary commission, it was clearly indicated that the said money was person to holder, meaning that it would not extend to any of the former or subsequent leaders of opposition. Okitegedde nti ssente zino ku nsonga eno ey'okubiri kyentegeddemu oba kyenjagala otegeere nti ssente zino miliyoni 5 zaali zikoma era nga zaali zitandikira ku office eno leader of opposition alimu Mathias Mpuuga era nga kwe zikoma teriiyo leader of opposition bawedde yali azifunyeeko era teriiyo leader of opposition agenda kuddako agenda kubeera nga azifuna. Ssente ezo ziba zaaki bwe ziba nga ddala ziteekeddwa mu mateeka era nga ziri makubo matuufu lwaki zitandikira ku ggwe era ne zikoma ku ggwe. Honorable Mathias Mpuuga stated that the reasoning here was that every incoming leader of opposition should negotiate his or her service award. Okitegedde nti Mpuuga yannyonnyodde mu statement ye nti buli leader of opposition anaabaako agenda kuteesanga ku negotiatinga ne government anaafunanga service award ya ssente mmeka. Really? We asked Robert Kyagulanyi Ssentamu n'agamba ekyaddala tubuuza, what if the next leader of opposition negotiate for 10 billion shillings of taxpayers' money for his or her service award? How would we explain this? Kyoluvannyuma lwa Mathias Mpuuga okugamba nti ssente zino buli leader of opposition ananzirira mbigere oba anadda mu office eno yajja okuteesanga ne government ku ssente mmeka zasobola okubanga afuna
n'abuuza Robert Kyagulanyi Ssentamu mu statement ye nti naye ddala leader of opposition yaddako bwana agamba nti nze njagala obuwumbi 10 tunannyonnyola tutya abantu. Ensonga eyokusatu naga conflict of interest. Except under special circumstances, a leader is not expected to take part in a discussion involving self-enrichment on his or her part. Eyo yensonga eyokusatu ebimusijja bikunyonyola kuba bingi nnyo. The leader of opposition, like all MPs, earn a salary and allowances. Ensonga ey'omukaaga nti leader of opposition ng'ababaka abalala mu parliament bafuna omusaala ne allowances zaabwe, era n'ategeeza nti kati ensonga kyeno ebeera ng'eweesa ababaka bano ssente ezo oba service award eyo. Banaye ensonga nnyingi nnyo nyinza obutazikumalirayo naye nja kulifalinga genda ku mukutu ogwa Twitter olabe document Robert Kyagulanyi Ssentamu gye yataddeyo ate ennyonnyola bino byonna byenjogerako, wabula nja kusomera points ezimu nyinza obutasobola kubanga nzikunnyonnyola ensonga 10 lwaki Robert Kyagulanyi Ssentamu agamba nti ssente zino zanguzi. Ensonga ey'okuna yabadde nti the minutes of that particular meeting state that the 500 million shillings would be paid to Honorable Mpuuga regardless of length of tenure, meaning that even if he was not to serve for only 1 year, he would receive this exact money. Okitegedde nti mu minutes ezaafuluma ezaaliikinga oba ezaabatolokako ziraga nti obukadde 5 zino ziyinza okuba nga ziweebwa Mathias Mpuuga nga tebafuddeyo ku buwanvu bwa kisanja buwanvu bwa bbanga lyamaze mu ofiisi eyo oba mwaka oba ebbanga erisukka ku mwaka.